Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kakutte olunaku olwokubiri nga kasunsula abo abagenda okwesimbawo ku bifo bya disitulikiti omuli obwa ssentebe obwa kansala ate ssaako n'abo be bagenda okukola nabo ku lukiiko olwo lwa disitulikiti. N'olwaleero abeesimbyewo ku bwannamunigina beefuze olunaku era nga nabano bajjidde ddala mu nnamba nnene ssaako n'ebibiina ebirala omubadde NUP, DP ssaako ne JEEMA. Era nga nkutte mupiira si lwakukyawa kibiina kyange naye olw'okwemulugunya mu mutima gwange n'obutali bumativu bwe nalabye ekibiina kye bwakoze nga busunsula abagenda okukwata kaadi nti ekibiina kirina enkola gye kyavuddeko ate nga ffe abantu abamu tumanyi nti otandika ekibiina okitandikira bannayuganda abaliwo abalijja n'abaliddawo so enkola eyo weetegenderewe ejja kuttattana ekibiina kyaffe okuteekawo enkola ate ne babuuka ne bakola ebyabwe. Abantu bange b'ennagoki bandago obwagazi kutandikira mu kibiina najja mu kibiina nga sirina opponent yenna nenjijana opposite bannange bonna benneesimba nawo luli bonna ne bakkiriza teri yakomyewo kubonniza ng'asaba abantu b'ennagojje okunzisaamu obwesigwe omulundi ogwokubiri mbakiikirire ku disitulikiti y'e Mukono. Kinayitidde mu kibiina kya JEEMA nze Najjita Aida ndi munnankyukakyuka ate nze buli kibiina ekibeera ku mulamwa sijja gamba mpagira kino naye kasita oli abeera ku mulamu ogw'enkyukakyuka nde buli kimu bakikebedde nga ndi bulungi nnyo era nga nsaanidde. Ngumya abawagizi bange mwenna nti wolonda Najjita Aida Nsikonene togenda kwejjusa. Ku ssaawa nga 5:30 eyaliko omubaka wa Mukono South Johnson Myanja Ssenyonga atuuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Mukono era ng'ono abadde awerekeddwako mukyala we Hilda Muyanja ate ssaako n'abantu abalala ab'enjawulo abava mu bitundu bya Mukono eby'enjawulo. Muyanja Johnson Ssenyonga duly nominated as a candidate to contest for the election as district chairperson in Mukono district. Ono oluvannyuma bw'amaliriza okusunsulwa ategeezezza bannamawulire ku biki byagenda okukolera bannamukono omuli okusitula ebyenjigiriza ebyokuddamu okuggula enguudo za Mukono ate ssaako n'okulaba ng'asakira disitulikiti ey'e Mukono n'ebintu ebirala bingi. Asinzidde wano ne yeebaza ekibiina kya NUP okumuteekamu obwesige ne kimuwa kaadi. Eby'amasomero ga primary, eby'enguudo, amazzi amayonjo, ebyo byonna obisanga eno wansi. Yadde gavumenti wansi eno abakulembeze badduseeyo nga bagenda waggulu kuba waggulu yeri omugaati eno balekayo ttoosi. Nja kukozesa embeera eyo okusikiriza gavumenti ebe nga alowooza ku local governments mu ngeri ey'enjawulo ate era ndi bwetegefu okuweereza nga nkolagana wamu n'abakozi ba gavumenti okussa pulogulaamu za gavumenti zonna mu nkola okusakira disitulikiti wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Naye njagala kwebaza nti abantu b'ekibiina kyange okuviira ddala ku pulezidenti n'abalala bandabamu obusobozi naye ng'ate oggyeko ekyo National Unity Platform wano ekola ebitundu 6 ku 100 nga tubifunye naye nsuubira okuwangulira mu bitundu 78. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo nga batubuulidde biki bye bagenda okukolera abantu baabwe be bagenda okukiikirira. Basobole okuba abasaale mu kulabirira abaana. N'ekirala obutabanguko mu maka eyo nayo nsonga nkulu. N'abakyala mulekerawo okutulugunya abaami bammwe. Anywa otunulira ebyensoma mu Namasabo County nabyo bikyetaaga okuba nga bikwatibwako kati nga ndi musajja musomesa abaana bangi abali ku byalo tebasoma. Amasomero ga gavumenti gongezza nnyo ebisale ogenda okulaba nga Service Commission akakiiko akagaba emirimu abavubuka baffe b'Omukono babadde nga tebakola ki tebafunamu nate bye bintu ebyengenda okusituka njogere mu kanso lwaki abavubuka baffe nga tusomye bulungi abaana bayita bulungi ate tebaba mirimu. Ogenda okulaba n'abibiina ab'enjawulo omuli aba NRM, DP ate ssaako n'aba JEEMA nabo olunaku olwaleero baggyeyo empapula. Ebyokwerinda bizzemu ne binywezebwa nga bwe byabadde olunaku olw'eggulo era Muganzi Mark nga yatwala akakiiko k'ebyokulonda akubiriza abo bonna aba nominatingibwa obutakola nsasage ate ssaako n'obutawerekerwako bantu bangi. Bano baweereddwa omuwendo gw'abantu 3 nga be bokka be bagenda okubawerekerako. Nze Stuart Katende wano mu disitulikiti ey'e Mukono.